This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. Waliwo Sitaani abadde yeewera ng'ayagala okuggyako emirembe gyo mu myaka 2020 naye guno omwaka 2021 Katonda agenda kuteekako feva, Katonda agenda kuteekako obusobozi, Katonda agenda okuteekako okuganja. Olabe nga bongera omusala gy'oli, olabe nga bongera emirimu nga gyeyongera gy'oli, ebyali byasiba nga bikutuka mu linnya lya Kristo Yesu. Haleluya. Njagala okugamba nti mwana wa Katonda, omusajja ono ow'Ebwasuli yagambanga nti eyo ejjindi eyo eri kabaka wa Isirayiri yegenda okubeera olusiisira lwaffe, nti eyo gye tugenda okuba nga tuwamba. Naye njagala okugamba nti Sitaani azze ng'apanga nti guguno omwaka 2020 mwoteekeddwa okufiira. Naye nina amawulire amalungi, w'obanga tafudde mu 2020 ono mu 2021 ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu, kubanga Katonda waffe azze ng'atulaga, azze ng'atubikkulira, azze ng'atwolesa, ng'agamba nti ali naffe, agenda kutulwanirira, agenda kukulwanirira osobole okukola ekyakulema mu 2020 mu guno 2021 mazima ddala okikole mu linnya lya Yesu Kristo. Haleluya. Njagala okugamba nti omusajja najja ng'awera, wuliriza, n'atuuka n'okubuuza, n'agamba mazima ddala. Omusajja n'ayita kabinenti ye, n'ayita akakiiko ke, n'ayita abaddu be, n'abatuuza ku mmeeza, n'agamba nti bulijjo bwe njagala okutta kabaka wa Isirayiri, kummwe nange naffe ffenna abatudde wano, ani avanga mu ffe ebigambo bye twogera ate n'abitwalira kabaka wa Isirayiri? Ani andyamu olukwe? Ye mbuuza, kuffe abali wano, ani kabaka wa Isirayiri gye yawa enguzi n'abeera nga ze tukolako bwambega? Ne wabeerawo omusajja omu ku baddu be n'amugamba, mukama wange nkugamba nti omusajja owa Isirayiri tewali amubuulira. Ne waliyo omusajja wa Katonda gye bayita Erisa, ye ne wabeera ku kitanda kye mu nju nga yeebase, naawe ng'oli mu kisenge kyo, gwe n'oyogerera eno ebintu byo naye nga bigenda kukosa omuntu omulala. Ye omusajja wa Katonda amanya, Omwoyo Mutukuvu amubuulira, n'alabula omusajja wa Katonda, n'alabula kabaka, n'amugamba nti kabaka toyita wano, kabaka yita mu kkubo liri, kubanga waliyo omulaba apanze olukwe olwagala okukusaanyaawo. Kati awo omusajja w'Ebwasuli kabaka n'awulira obusungu munda mu ye, n'apangapanga, n'agamba kyenteekeddwa okukola, kansooke nzite omusajja wa Katonda, we mmala okumutta then nja kutta omusajja kabaka wa Isirayiri. Naye wuliriza, nina amawulire amalungi gy'oli nti Katonda ali naawe, Katonda akukuuma, akutaddeko obukuumi bwe, kubanga yatusuubiza mu Zabbuli 25 nti abantu abeesiga Mukama Katonda banywerera ng'olusozi Sayuuni, n'atuwa ekyokulabirako nti ng'amayinja geetoloola Yerusaalemi nga mayitirivu bwe gatyo, ne Mukama Katonda bw'atyo bw'alyetooloolanga eri abantu abo abamwesiga. Njagala okugamba gwa mpuliriza, njagala okugamba gwe mwana wa Katonda nti Katonda akutaddeko obukuumi ku guno omwaka 2021, kubanga kiki ekyaliwo? Omusajja wa Katonda bamusindikira amagye amayitirivu, bazze kiba omusajja wa Katonda omu, naye basindika bataliyani nga nnyingi, basindika ebibiina nga bingi, abajjasi nga bangi,
olw'omusajja wa Katonda omu. Njagala okugamba gwa mpuliriza, ekyo n'ofunamu kyakumanya ki? Nti olaba ng'endwadde zizze nnyingi, olaba nga amabanja gakwetoolodde, olaba ng'obwavu bukwetoolodde, olaba ng'omuyaga mungi, sayidi eno bizibu ne sayidi eri bizibu, tegeera ky'oli ky'amaanyi ddala. Tegeera toli muntu munafu, tegeera oli muntu wa buwanguzi. Kyova olaba sitaani waabajja ajja nga muyitirivu ddala, naye nina amawulire amalungi nti genywerera mu Yesu. Gwe weesige Yesu, agenda kuwanguzanga mu byonna mu linnya la Kristo Yesu Mukama wange. Haleluya! Njagala okugamba nti we baasindikwa abasajja abo okusisinkana omusajja wa Katonda omu okumukwata oba okumusaanyaawo, kiki ekyabaawo? Omusajja wa Katonda ng'akyebase essaawa nga 11 ez'okumakya, omusajja wa Katonda ono yalinawo omuddu we amuweereza ku mirimu gy'awaka, omuvubuka oyo gye bayita erinnya lye Gekasi. Kiki ekyabaawo? Omusajja omuvubuka oyo gye bayita Gekasi mazima n'azuuka 11 ez'okumakya, agenda okulaba ng'amagye gabeetoolodde, agenda okulaba ng'abajaasi bangi nnyo, ng'akedde ku makya ofuuyisa omusulo, n'adda mu nju mu ddiiro n'agamba mukama wange, obunno ng'agamba Erisa, n'agamba mukama wange, zitusanze kubanga abatuzingizizza. Erisa n'agamba omuddu we, bulijjo beeranga Erisa ono wekkirize nga mukyoli. Erisa n'agamba omuddu we nti totya, abali naffe bangi okusinga abo b'olamira ebweru. Yesu Kristo yeebazibwe. Njagala okugamba gw'ayita mu mbeera enyigirizibwa, njagala okugamba gw'ayita mu mbeera ey'amaziga, Katonda wange akumanyi, agenda kukuwanguza. Totya mwana wa Katonda. Guno omwaka 2021 gw'oyingiddemu, Katonda agenda kukuwanguzanga mu linnya la Kristo Yesu. Singa obeera ng'okkiriza kyenjogera n'oddamu nti amiina, kigenda kutuukira eri obulamu bwo mu linnya la Kristo Yesu. Kyekyabaawo, omwana w'amala okugamba Erisa n'amugamba mukama wange, zitusanze kubanga batuzingizizza. Ekyo nno tulaba ng'omwana, tulaba ng'omuddu yayogera eri Erisa, naye mu kaseera ke nayinza okuba mukyalawo w'omu maka nga yagamba mwami wange, mazima ebintu nga bitabuse, abaana tebakyasoma, ffe nnyini tuli balwadde, omulimu gukuweddeko, nange baganda bange bankyaye, emikwano gituleseewo, tunaakola tutya? Gwe omusajja mpuliriza, ddamu mukazi we mugambe nti guma, kubanga Katonda yatutonda atumanyi, agenda kutuyisawo bino tuyitamu mu linnya la Kristo Yesu. Nandibadde ngenda mu bintu ebingi, naye olw'akadde ke nnina kabeera katono ddala mu bulijjo. Njagala okugamba gwa mpuliriza, Katonda abeere ng'akunnuŋŋamiza, akunkulemberenga, abeere nga Katonda wange ono akumpeera omukisa mu guno omwaka 2021. Oyige okusonyiwa, obeere omuntu abazze okulwanyisa, Katonda akulwanirirenga. Ebibadde bikulema mu 2020 mu guno omwaka 2021 obeere ng'obiwangula. This is ITV Uganda.